Ng'obuliridde twabeeranga wa gy'otakyandaba ennaku edda tudda twali tukulabanga naye kati okuva bagenda ku New Vision tokyagambwako. Luli nalina emirimu egy'okukola, nalina project ez'okukola akalulu ne kaggwayo project neggwa. Omuntu kasafa staff eggwa oba omupiira guggwa musooka ne muwummulamu ne weteekera ekiddako. Nze siringa Kaye nti nsiba nzunga buzungu. Ndinoonya amawulire. Kaye tomulaba wali eri bwazunga. Nze sinoonya amawulire, ndi Celeb already. Nina obuvunaanyizibwa, nina 7,000, nina famire yange, nina ekkanisa, nina bizinesi zange. Kaye azunga buzungu ye ali ludda wa nakirabeko wano nga kitamba. Ayinza okuba nyina mu kkooti gwe tuli nayo. Anti era mu kkooti beetaagayo baziba emisango. Nze nina emisango. Kati Kaye afaanana emisango nga bw'omulaba. Dr. Tiamale nina obuvunaanyizibwa bwange bungi. Butambulira buteekeddwa okuba nga bugwa mu masaana. Nina okwerabirira nga nze yenze famire yange ne maama wange n'ab'eŋŋanda zange. Nkola mu media navolongoto, nkola ku New Vision, nina project ya 7,000, nina n'ekkanisa. Na n'emirimu omuva ensimbi, ebyo bintu bina bye mba nkwasaganya. So oluusi bwe bambi settinga nyinza okubulaabulamu ne volongoto mbeerako bukedde ngenda kutandika wiiki eno ku Lwokuna. Bukedde radio nkola volongoto kwendi kanisa yange mbeerayo ate neebaka nze muntu asinga okwebaka. 7,000 yali y'amaanyi wano wakitali mu kampeyini sawa yakakati yali y'amaanyi. Waliwo ddeka akaana akoogerera mu lubuto olabulabi nga lukoze lutya. Session ya social media yaggwa ne tuyingira session endala abala gye bataakola ki okuba bamala olonda mukalidde. Nze Dr. Tiamale ojja kuneewuunya mu baana ba nnyoko singa mwalimu omwana omunganzi singa nnyoko yeesiimye. Nze siri muyaaye siri mubbi ate buli kintu kyenkola mba nkibaze. Sikola bintu bifolopinga. N'emyaka 28 ninawo obusente obummala naye nkyayongera okukola nyongera okukulaakulana n'okubaako bengasa. Bannabyabufuzi be mulina ababaka ba parliament abali ku opposition n'abali mu government tebalina kye babagasa. Abaana baffe batudde embyalo bafuna mbuto. Naawe mu famire waliwo abaana batudde waka tebalina kye bakola. Kati nze okudda mu politics okuleekaana nga basegirinya neetika ebibi. Nkola projects neziyamba abantu nesigalawo nga nina emirembe gyange. Nfuna obudde bw'ekkanisa n'ensaba, nenfuna obudde obwebaka, nenfuna obudde olaba firimu za Jingo ne Katuuni, Jimu Jamu, nenfuna obudde obukola emirimu gyange. Ebyo nabikolera mu nnaku 7. Nensigalawo ate nga ndi muto okusinga naawe omwana omuto alinga omulambo gw'obote. Ezaani volongoto yaki eya Facebook, YouTube. Facebook ekola, YouTube yeetaaga obudde atevaako ssente. Ati kati mwaba kyazunga ne kamera munoonyeeyo video gikoze. Nze YouTube ekyaginzyamu obutagifaako nnyo. Toto YouTube kati mwenna muddukidde. Nze Dr. Tiam anti wantegeera ku volongoto ya Facebook si ya YouTube. YouTube yakyakanyo nga tuli ne bazonto. Naye mu bulamu bw'ensi lwaki nze Dr. T sobola kuvuga wiishi? Nze sikola bintu biri common. Kati mwenna muddukira mu YouTube. Nze nalimbaddeko ne YouTube wano esinga okutambula naye nga tekuwera na miliyoni yezi. Nga tekuwera na miliyoni 2. Ate amazima olwaleero Mukama wantuusizza miliyoni 2 nsobola okuzeyambisa wiiki mu byenkozesa ebya bulijjo n'obuvunaanyizibwa bwe nnina ng'omuntu. Kati miliyoni 2 zintagaze noonye video gende eno okoze ka video kalungi Mati akajjeeyo trending showbiz akajjeeyo bakatadde ku Facebook katambudde gwe tofunyeemu eyo nsooka n'engikola gi naye ba subscribers babeerawo era tusiba singa ngiteekako obudde wiiki egi eddamu n'esinga eyiyo n'ezaabala wano zonna kubanga mmanyi audience Mukama yagimpa. That is the truth. Ekiri wano si kya hamu kya bannayuganda lwakuba obwongo bwaffe bulina engeri gye bwayonoonekamu nti bwe tulaba bannayuganda bawala n'abagagga. When you talk about rich people, Ugandan has become gurume because they don't want successful people. When you talk about harm, Museveni abo baki. Naye somebody might come up with a very good idea to defend poor people. Banka zitubba. Waliwo omuntu andaba leero nga ali bweru wa ggwanga mu Abu Dhabi ng'ajja kusindika sente through Western Union zituuke mu Uganda nga zituukira mu banka ya wano zibulankanyizibwe. Oli bweru tena una complaining abakuze eno zibule.
abantu sente zaffe ku account bazibba hamu alina shida ze ng'omuntu n'ebbanka nati yatuzibudde amaaso nti naffe ebbanga tusobola oziwaabira ate ntubaako kye tufunamu. So this is not Bobi Wine, this is not Museveni, this is not Ham, this is you, this is Ugandan. Lwakuba nakugambye waliwo obuzibu tuyina omuntu waba alemereddwa mbulamu ayagala buli omu akola atya. Kyova olaba nti bw'opostinga video nga eri mu kuyigiriza abantu okulunda enkoko eba ne views omutwalo postinga bad black nga ayambala akalayiga mitwalo aga. That's wow. Bannayuganda baluze kulumirirwa kibaluma bafa balina akawunti babbiddwa bakooyi. So hamu si yabaleese nebaze lukulu waabwe kubanga banyigirizibwa era nabo balumwa ng'omuntu omulala bayinza okulumwa.